setabise nekituuka ekiseera nga Kato kyasobola kwawula ani yaani olw'okuba nti ffenna tuwangalira mu mbeera mu nsi yo tuwangalira nga tufaanaganya amannya naye ng'ate tuli bansi za njawulo. Hot News Uganda tukyagendera ddala mu maaso n'ensonga y'omutuuze ne nannyini. Ebintu bino bya njawulo, okubeera omunnansi n'okubeera omutuuze birimu enjawulo nnene nnyo. Ensonga zino ze zireetedde Uganda okubeerawo okwerumaaluma n'olwaleero nti waliwo bannannyini nsi n'ate tebakyagiinako kakwate. Abatuuze balaga nti bo Uganda ate bagyagala nnyo okusinga bannannyiniyo. N'olw'ensonga eyo, ensonga yiino lwaki bakulaga nti Museveni yeewaŋŋamizza ku Uganda ng'ayagala agitwale ate ye ayinako bayagala okugiwa bafuuke bannyiniyo, wabula abazaalirano ba wano bafuuke ababundabunda mu nsi eyaabwe. Kiva ku kinno, kyajja kitya? Teweerabira nti tutambula ne Haji Ssettuba yakutuusaako pulogulaamu nga zino. Haji Ssettuba ono musomi wa dduwa. Haji Ssettuba omukubirako ku ssimu ye eri 0703 31 39 25. Omukubirako n'omutegeeza obuzibu bwonna bw'oyagala okuyambibwamu. Oyagala kgenda bweru, ebintu bikusobedde, olina abaakufera ssente zo, paasipooti yo, visa eganya okufuluma, okubireko omutegeeza ekizibu ky'oyitamu kyonna agenda kuba akusomera ku dduwa ye, ate ojja kuba tosigala kyekimu. Katuwulirize ensonga wakati w'omutuuze ne nannyini nsi. Baganda bange tuli ku nsonga y'okumanya munnansi n'omutuuze mu nsi era nga tuli ku kitundu kya 6. Mu kitundu ekyokutaano twayogedde ku kisa ky'abajjajjaffe kye balina ekingi ekyabasembezesa abantu okuva mu mawanga ag'enjawulo n'ebitundu eby'enjawulo ne batuuka n'obatuuma amannya g'ebika byabwe. Ntulaba nti yali nsobi nnene bakadde baffe gye baakola obutakuuma ndyo zaabwe na bika byabwe nga tebabitabise. Nekituuka ekiseera nga Kato kyasobola kwawula ani yaani olw'okuba nti ffenna tuwangalira mu mbeera mu nsi yo tuwangalira nga tufaanaganya amannya naye ng'ate tuli bansi za njawulo. Oba okitegedde? Kati ekirala obuzibu twafuna nti regions nnyingi mu Uganda nga zirina amannya agafaanagana n'ag'ensi ezituliraanye nga bw'olaba mu mambuka. Batuuma Owino nga ne Kenya batuuma Owino, batuuma Otim ne Kenya babatuuma, batuuma ba Ochenge Odinga nga ne Kenya babatuuma. Kati osanga abo nga beetabikatabika Abannayuganda n'Abana Kenya nga tokyasobola baawula nti ono muna Kenya ono muna Uganda, wabula ng'oyinza baawulira ku ki? Ku bikolwa byabwe, endowooza yaabwe eri eggwanga lyo k'osobola otegeera nti ono muna Uganda okusinza ku kikyalowooleza Uganda ne kyajagaliza, so si ku linnya ly'alina nti lifaanana ery'ab'egindi. Okitegeera? Tulekera okwesiga abantu ku lw'ensi yaffe nga tusinza ku mannya gaabwe. Twesigenga abantu ku lw'ensi yaffe nga tusinza ku bikolwa byabwe n'endowooza yaabwe n'ebyo ebiruubirwa byabwe ku nsi yaffe. Bw'ogenda mu Western region, abantu bangi nnyo abalina amannya agafaananira ddala n'ag'ensi ezituliraanye eyo mu West. Eriyo ekitundu ekimu mu tribe gye bayitira Abafumbira, bo n'olulimi lubulako katini okufaanaganira ddala n'olw'ensi ezituliraanye awo. Oba okitegeera? Kati abo ojja basanga ng'amannya gaabwe gafaanagana n'ag'abalala nga n'olulimi lufaanaganira ddala, naye ng'endowooza yaabwe n'entegeera yaabwe n'ebigendererwa byabwe ku nsi yo Uganda nga byanjawulo. Teweewuunya ng'osanze Otiimu ng'ali mu Kaanya n'Okero ng'ekibakaanya bonna bakayanira ku Uganda baagala efaanana etya. Omu ng'agamba twagala enkyukakyuka mu Uganda, tubeereko mu Uganda erimu amadagala mu malwaliro nga tetukyatwala abantu baffe kubajja wano batwala Kenya gye tuba tubajjanjabira nga ne Uganda tulina amalwaliro agasobola okubeeramu eddagala. Oba okitegeera? Ng'Otiimu ajjukiza Okero nti jjukira twalinako abakulembeze wano mu Uganda nga pulezidenti asobola okulwala ne bamujjanjabira mu ddwaliro ery'e-Mulago mu Uganda. Bo tebamuba amasasi erugogo
naye incident yo julabe yamanye yaliko yokuwa amasasi nga bagakubye mu kulembeze bamuddusiza mulago era gye bamujjanjabira naawona olwaleero abamu kubafuga ensi eno embwaye ne bwerwala tasobola gitwala mu ddwaliro lya Uganda agissa ku nnyonyi n'agitwala South Africa gye bagijjanjabira embwa zaabwe zirina passport zifuna ne visa mu nsi ez'enjawulo zifuna permit ne basitwala South Africa ne bazijjanjaba obwona omutwala emulago ne bamwebasa ku seminti nga twali wadde akatanda kwayinza kwebaka kati okera nnyonnyola otiimu nti gwe ye situation eyembeera togiraba mu ggwanga lyaffe nti yeetaaga okyukamu otiimu amugamba mwebyo muli kubya mmwe ffe Uganda we tujagala naye ng'amanya ge gaki gegamu bukeere enkya osange namuddu oba nansubuga ng'agamba Nabbanja munnange ensi yaffe abantu baffe babawamba ne bababuzaawo ne taddamu balabako mmwe bamu abali mu bukulembeze obwa waggulu abasobola okwogera ne amaloboozi gamwe gawulikika era abasobola okusalirawo mmwe bamu kubasalirawo eggwanga oli ye Kibalama gwe Nabbanja oli ye Kanatta gwe Nabbanja oli ye Olivia Lutaaya gwe Nabbanja abantu baffe kiki otuyambye otyanga gwe ng'abaabuzibwa bafaanaganyiza ddala amannya n'agago oli wawula Nabbanja nawulira Lutaaya awulira ddala ng'ali kwogera ku baana bannambi baana ba kintu otuyambye otya ye n'awanika bw'onesi mikono mu bbanga naga nti Katonda yatuwa omukulembeze bannaye kyatakoledde ensi yaffe ekyo tekiriiyo tulina okwebaza Katonda ffe ekyengera kyeyatuwa ekyomukulembeze tetukifunangako ayogere bye Nabbanja akaaba ye muka Kibalama olwa Kibalama okubula amannya bw'ogawulira gasawundinga kyekimu nti ga region emu naye entegeera n'endowooza ku ggwanga lyo bajawukanyiza ddala ono ye Nabbanja nti Uganda bweri bwe tujagala era tusaba Katonda awangaaza abo abagifudde bwe batyo nga naye kyawajja okulwala bagenda mutwala Kenya oba South Africa oba mu America tewali ddwaliro nalimu mwasobola kugenda najjanjabyamu wadde embwayi mu Uganda naye agamba Katonda atusaasire esigale nga Uganda eri bwetyo akuumirewo abo abagifudde bwe batyo mufaanaganya amannya naye entegeera yo gwe gy'olina ku nsi yo n'obulumi bw'olina ku nsi yo gw'ofaanaganya naye erinnya si bw'alina ekyo kikumale okwawula ani munnansi ng'osinzira ku biki byayagaliza ensi olidde ensonga eyo bangi abalina amannya agafaanagana n'ag'Abannayuganda nga si tuli Bannayuganda just nga tuli batuuze mu Uganda kyenjagala mu makyengezaako bagamba mulekerawo okuyomba n'abantu n'olira ng'oli ennaku ebula omutta gwe Kayanja ate gwe olwanyisa Kyagulanyi yes Kyagulanyi Abannayuganda kufuna kyukakyuka kukulaakulana kujjanjabira bantu baffe kufuna bujjanjabi bumala bantu baffe kubeera nanguudo nnungi nga ze tulaba ewalala bantu baffe kubeera n'amasomero malungi nga ge bazimbye Tanzania n'ewalala bantu baffe kubeera n'amakuba malungi nga ge bakoze Congo n'ewalala naffe bagakoleko ewaffe mu nsi yaffe kubanga ne ssente ezikola ag'e Congo ate zaffe abasasula omusolo wano mu Uganda ayogera ebyo Kyagulanyi amuwakanya nti nedda ye Kayanja yagamba no Katonda abafudde Uganda ekyo kyeri Katonda agira abatukuumira era baba basigalawo niwe munaakola mutta mwabagala mu Uganda ekula planeti twagala nabbawuliza kawulidde ako mwe beebamu amannya geegamu muli mu region y'emu naye entegeera n'endowooza ku ggwanga byanjawulo ne mu bukiikakkono bujjo bisanga nga bya Mukama akayana ne bya Mugisha bya Mukama akayana ne Rubongoya agamba ensi bannange nedda enkyukakyuka yeetaagisa tukyuse eggwanga lyaffe likyuke nga bya Mugisha amugamba teri ensi tujagala bwe tutyo kati gwawuliza nti ate bya Mugisha yakayana ne Rubongoya ng'ate wonna bakayanira nsi mu Uganda kubabiri kuliko munnansi ayina obulumi bw'ensi ye ayagala ekulaakulane n'omutuuze mu nsi atalina kyalumwa ku nsi eyo ye ng'aluma ki kyafuna mu nsi kyafuna mu nsi ye kyeyeetaaga kyekimuluma
era okutya kwalina kwonna nti okukyuka kw'ensi okulaakulana kuyinza obutamulekera mukisa gwa kusigala ng'afuna ekyo ky'adafunamu eyo ensi kuba ye butuuze ayagala afuna mu bufunyi buki mu nsi kweno osigala ngabuuza nti bafaanaganya amannya regioni nava mu regioni emu bakayanira ki kuba biri kuliko munnansi n'omutuuze mu nsi omutuuze yanoonya kufuna mu nsi ate munnansi yanoonya kulaakulanya nsi era kyova nti abannansi abamu batuuka n'okufiirira ensi yaabwe kankuwa ekyokulabirako Mwami Museveni yakozesa omukisa nga Uganda ekyalimu bannansi nga bebangi era nga bebali mu power ey'okutambuza n'okulaakulanya ensi yaabwe najja abalimbi n'abakuba ekirimbo kyeyabalimba okutuuka obbaagazisa bamwegatteko yabalimba nti ensi yamwe bagitwala amini ensi yamwe agitunze mu bawarabu abarabu bagenda batwalako ensi olaba nti bajjajjaffe okumanya nti baali bannansi nga bakyalina n'omutima gw'ensi bayingira ensiko ne balwana mpaka Mwami Museveni lwajja mu buyinza nga zaabalimbye bye yabalimba naye ng'ebirimbo byonna bye yabalimbanga byali bikwata ku nsi yaabwe kati obulumi n'obwagazi balina ku nsi yaabwe bwe babatwala mu nsiko bwe babaweesayo abaana baabwe na buli kyabugagga kyonna kye balina nga balwanirira nsi yaabwe kati tuze ku generation eyo gye tuliko ey'abannansi nga bamaze okwetabikatabika nga bali original tebakyategeerekeka abali original tebakyategeerekeka ne photocopy nga tukyabaawula essaawa eno ani gwokyaga nti tugende mu nsiko tutaase ensi yaffe egenda takyaliwo bali abaali bannansi origina abalina omutima okukola ekyo bakaddiye n'abalala baafa oba otegeereka mu nsonga eyo kati kyovola nti ku mulembe guno obubuzi bungi bwe tusanze nti okaluubirirwa okutegeera ani munnansi alumirirwa ensi ye ayinza n'okwewaayo okufa ku lw'ensi ye nga bakadde baffe ne bajjajja baffe bwe beewangayo ne bafa ku lw'ensi yaabwe essaawa eno baliwa abo okyabaawula otya tokyayinza kubaawula kati tubaawulira ku bikolwa ffe tuwulabulizi ng'oli ayogera tulaba biki byayogera ku Uganda ku mbeera gy'alaba egenda mu maaso nga tulaba ali happy n'eyo embeera ne tumanya nti oyo nsowole oyo nsowole kyekyo nno ekikyatawaanya Uganda nti abatuuze baagala okukozesa eryanyi ate bo okufuuka bannannyini kyokka bannannyini nsi tutudde butuuzi naffe tuzinze emikono abatuuze baagala okugitwala nti bwe bajja olw'okuba baludde wano mu ggwanga baafuna dde obutuuze kati nabo beeraba nga bannannyini nsi naye bw'obabuuza wa gye baava teboogera nayo bakulaga bulazi nti tukulidde wano ne bakitaffe baatuzaalira wano abamu ensonga lwaki naffe kitukakatako okubeera nti kati naffe tuli bannansi guno omulimo gwa bannansi okwerwanako obutafuuka baddu mu nsi yaffe tulina kulwanyisa bano abagwira ne tumanya nti tusigala mu nsi yaffe tugyetereereze okutuuka ku levo gye tujyagaliramu bannange olunaku lwabwe lwalibadde nga independence bwe lutuuka buli nyumba ya munnansi gy'oyitako ebako fulaga y'eggwanga buli mmotoka ya munnansi ebako fulaga y'eggwanga ne bw'abanga oli avuga akagaali kabako fulaga y'ensi ne mubiri zaabwe ne bazeesiiga muwulira independence z'Uganda biba bitya independence yafuuka ya gavumenti tekyali y'Abannayuganda bano abasajja bakuyigiriza ekiyitibwa okwagala ensi aga Katonda wano oyiga ekiyitibwa okwagala ensi n'olwekyo Bannayuganda mbaagala nnyo abatufollowinga n'abawu